Newankubadde olukiiko lubadde lutandise bulungi bwe kituuse ku kusalawo ku nteeseganya zigenda mu maaso, olwo bammemba ne beetemamu, ng'abamu bagamba nti abataliiwo tebayinza kubalemesa. Wabula pulezidenti w'ekibiina ekifuga omuzannyo gwa puulu mu ggwanga Kisuze abadde alina okuvaayo n'atuna mu ssemateeka abadde tabakkiriza kutuula olw'engeri omuwendo gye gubadde teguwera. Omwaka gutandika mu mwezi ogwokusatu tugenda kuba tulonkinga Pool League, division zaffe ziri ssatu. Tulina division esooka eya Senior Pool League ey'abaami, ne Pool League 1 division ey'okubiri ne division ey'abakyala. Ezo zigenda tandika mu mwezi ogwokusatu. Wabula annyonnyodde nti kalenda y'omwaka guno egenda kukozesebwa nnyo olw'empaka ezirimu omuli eza kuno ssaako n'eziri ku mutindo gw'ensi yonna, nga kati ekizibu kye boolekedde kya nsimbi. Atangazizza nti eddaala abapuulu lye batuuseeko beetaaga okuvuganya muli mpaka eziri ku mutindo gw'ensi yonna. Twakizuula nti Uganda yankizo nnyo ku lukalu lwa Afirika oluvannyuma lw'abakyala okubeera abookubiri mu mpaka za Afirika ezaali e Dar es Salaam omwaka oguwedde, ate era ne ttiimu y'abaami yamalira mu kyakusatu kwegamba olw'okubeera nti nno twawangula emidaali kitulaga nti nno tukyasobola bwe tuba twongeddemu amaanyi kati nnyo tusobola okubeera nga tweyongera okubeera nti tupafominga bulungi internationally. Atuuse ku mpaka z'eggwanga ezibaawo buli mwaka mwe babadde bagabira emmotoka eri abawanguzi, n'ategeeza nti ku mulundi guno bagenda kusingawo ng'omuwanguzi afunira ddala entandikwa ku ngeri gy'asobola okweyimirizaawo. Tugenda kweyongera okubeera nti tugenda mu bifo eby'enjawulo okunoonya abazannyi ba puulu abali mu ggwanga mu bifo eby'enjawulo tutannatuuka, kuba tukimanyi nti abantu bazannya puulu eyo gye bali naye nga tebamanyi ate association n'okubawa omukisa kubeera abawanguzi. Zo kiraabu zikiri maanyi mu liigi ya puulu zolekedde okuviibwako abazannyi olw'engeri buli kiraabu gye yeeteeseteesemu omwaka guno. Frank Serugo,